nga nabo abasajja abakola ku radio beewaana n'agamba kasidi kaako nkamenye. Waliwo ne TV station emu yalina program nga bamenya sidi z'abaana tikyannaku nnyo tebamanyi ki kye baali bakola mu industry, baali bamenya emitima gy'abayimbi. N'olaba DJ oba n'olaba MC, kubanga MC nga yasalawo n'omutwalira sidi n'omugamba njagala kuyimba, naye awo bano bamanyi ne bayimba esaawa ne ziggwayo nononayo sidi yo n'otambula n'oddayo. Byonna abageto youth mu geto tubeera baalaali, tewa geto wabeera kwagala kwalaali, ekikuluma kibeera kimuluma. So njagala okwebaza Mudra for this initiative. Yes, he has decided to give back to the community. Nga birthday yabadde yaggulo naye na celebrating leero awe abaana ba geto ekintu kyenjawulo. So njagala nnyo okwebaza for sharing. Mu geto fena tuba n'ebirooto. Mu geto tunoonya zi platform bwe tusobola okukolera ebyakabi n'okulaga kiki tulinawo. So Mudra waba avuddeyo n'ateekawo eno platform, nsaba mwena abaana ba geto mwe ababadde banoonya, kubanga let me give you a little story gye twatandikira. Bwe twatandikira okubaraga kwabanga kwagala, ng'obeera ne passion y'ekintu, era mu kwagala okwo nga tutambula ng'abayimbi. Tidabye wano abayimbi ab'enjawulo nga balina love, mupangisa taxi Eddy ne mugende mukono ku Somali oba ne mugenda ku deviate, naye nga muli ekye mwena ne mubanga muyimba. Naye mu eyo time wabangawo of course era aba MC ab'embwa, ba DJ ab'embwa, naye ate abaakabi baali bangi abalina love ya art ya industry ya music. Nga mwabo nti gwe okukimekinga tugambe ku deviate oyagala okubaraga, oyinza okujja nga tewali omuntu akumanyi ku gate neweesanga ng'olina okusasula, naye oze kuyimba n'abantu abasasula abo babeera bazze kulaba bayimbi abayimbaawo. N'osasula n'ojja n'olaba DJ oba n'olaba MC, kubanga MC nga yasalawo n'omutwalira sidi n'omugamba njagala kuyimba, naye awo bano bamanyi ne bayimba esaawa ne ziggwayo nononayo sidi yo n'otambula n'oddayo. N'enkeera you do the same. Buli wabeera nga raga abeera atambula bitundu na bitundu, nti obeera omanyi nti ku Friday tubeera ku deviate, ku Lwokubiri tubeera ku Cape 2000, ku lunaku luno tubeera mukono ku Somali, nga weeteekamu sente zo. Naye nga gwe ofuba kimu nti nno tujja kuba all, ne bandaba ne bampa microphone, ne balimpa microphone, then bajja kumanya ekituufu. Era nga olemerako maybe ne bakuwanga abantu bonna bakooye, naye kasaba kuwa okutunga ku kyosabirira. So lwakutegedde n'okuba n'alaba nga movies abantu, the next time ojja ku gate awo ojja ne bamanya ogenda sasula. Kati waba agamba onoraga mafinnule kuno kyali wakabiri bw'otyo n'otandika okuyingirawo. Abo abantu abatono ababeera bakulaba be bakola difference. Tinoobeera ne music n'ogenda n'onoonya studio nga zakusasula, studio nga tesi zaakabi, wabangawo studio ntono nnyo ezalina sound ennungi, nga mu time eyo okola music n'otwala music ono omutwala ku Sanyu FM, kati ne baluwuliriza, then they're like sound eno pulira nga ensasi yayiseemu, babeera ne excuses nyingi nnyo nga gwe omanyi nti wagenze mu studio ne bakuwulira bulungi. Olulala olutwalayo ne bagamba naye lwaki toyimba nga kamiliyoni, okitegeera nga tebaagala kugulirawo bayimbi. Naye kyembagamba kiri kimu nti nno n'owali abantu ababi, buli wali ekitangala wabawo ekisiikirize. So owali ekitangala wabeerawo abantu abalungi, wabangawo abantu abalina love ya industry. Weetaaga kwata luyimba luno olumutwalira, gwe kasojja mu club n'olukuba nawulira nti luyimba lulungi, nga gwe ng'omuyimbi nti kyannaku nnyo
tuli mu nsi where the copyright does not work nti nteekamu sente mu luyimba nekola buli kimu naye nendukwata balupirating nze kenyininyini ndukwata nendugaba wali we basalira music computer lusobole okubona kubanga tewaliwo system ekola kati gwe n'oluteekayo n'obonabona ogenda ku radio stations naye mu eyo time mwabangamu ate abakabi nga kimwetagisa kuwulira luyimba n'alwagala obeera oli awo n'owulira oluyimba lo nga luzanya ku radio naye nga waliwo radio z'otwalidde ennyimba ennaku ezo nga batwala zi CD nga naabo abasajja abakola ku zi radio beewaana n'agamba kasidi kaako nkamenye waliwo ne TV station emu eyalina program nga bamenya CD z'abaana tikyannaku nyonyi tebamanyi ki kye baali bakola mu industry baali bamenya emitima gy'abayimbi omuyimbi abeera n'ekirooto gwe nodda n'okola talk show ne mutuula ku TV program ensi egiraba ne mugyayo oluyimba lw'omwana ne mulu analyzinga ne muwola ebirowoozo byammwe oba ne mugamba bino tugende wano oba tulumenye n'olaba nga abasajja bakulu n'abakazi abakulu bakutte CD y'omwana bagimenye tebamanyi ki kyebakola artist babeera bamenya ekirooto kyekyo so nze njagala kusaba bonabona ba artist tukomyewo okwagala mu industry we need love mu byonna byonna okwagala okugenda okusolvinga ebizibu bya Uganda mu industry ya music mudra we mulaba nga wakabi I will appreciate him nja mwagala ngambe wow that's a great artist chosen Becky great artist tubonabona ba artist abali wano Vairota setaga kubeera nga mumanyi but I always know her omugayi wakabi ne mu embracing ati bwe mbeera nsobola okugerayo oluyimba lwe kuba n'okuli requestinga nengena nendusaba nengamba zanyira kana akayimba tekirina kye kikujjako naye kibeera kyongerako ku industry kubanga eno industry y'Abannayuganda ate weekula mu industry ya music gy'osobola okukozesa okupromotinga ensi yo so njagala bazaayoko eri ti mu biseera ebyo mwalimu abantu abakabi mu industry abanonyanga music w'abaana abazanyanga music w'abaana nga abaana abamu teweetaga kutambula kunoonya DJ gyali nga gwolina kwata biyimba luno obuteeka wantu we basalira music waluwulira one time ojja musanga nga yalusaze nga ye ng'aluzanya saawa zino tulina zi platform tuteeka music ow'enjawulo naye kyannaku nti tulina ba DJ of course wabangawo ba DJ nga bakuba with the passion ennaku zino kyannaku nnyo nti waliwo ba DJ okwata music ne muteeka ku platforms ezimu ne ba international artists gye bateeka music naye nga DJ ayagala omunoonye okwate maybe flash ogende waali omuwa oluyimba akola ku radio station ayagala azanye oluyimba olumala kubira essimu waaye akayimba okawulidde anti akanamba okamanyi kitegeera nti omutereko sente naye nga bwe gwayagala omutereko sente oli artist tonatandika na kufuna sente mu music so kiba kitegeeza nti ebikolwa ebyo biremeseza music waffe kubanga abantu batandise okuyingira business ya music nga tebalina kwagala kuli okwagatanga abayimbi ne bapangisa taxi emu ne bagamba kati raga agenda avugira ku V8 manga Somalia mukono ne balinya taxi ne bagenda nga mubeerawo kwezo sente ze babafuuwa making sure nti okubalaga abantu ne bavayo gye bali n'ofuna sente ezo sente entono ze bakuwanga nga ze sente z'okuŋŋaanya n'osasula studio oba n'obeerawo embeera gy'oteeka ku bagayi abakola ku studio n'ogenda n'obeerangawo bwe bakutuma kacaayi oba bakutuma ki bwe bafunye time erifree n'omugambo waayo lwaki tonkubira engoma kitegeera ti geto youth bwatyo wasobodde okusavaivinga so mudra wavaayo n'akola platform eyo kibeera kyamaanyi nnyo eri industry ya Uganda njagala tu borrowing notes ez'aba Nigeria mbadde Nigeria several times naye buli mulundi gwengenze Nigeria siwulirangako oluyimba oluva mu nsi endala yonna kibalibo bazanya ndowooza 150% Nigerian content music obeera omuwulidde nga si wa Nigeria erina kubeera collaboration ng'eyo collaboration era olina okuba nga ogikoze n'omu Nigeria
ojawulira collaboration ya America no Nigeria, ojawulira collaboration ya Chaliwa from Tanzania nga ayimbye no Nigeria. Togenda wulira luyimba lwa Uganda nobeera ku zi shows zaabwe simanya Big Brother nga bakoze zi party ezo ze bakoleza ba Big Brother bagenda zanya muziki wa Nigeria naye kyogenda okunotisinga ti n'abantu abali mu house ya Big Brother basobola okuyimba buli luyimba from A to Z. Kulwaki mu Nigeria bakulembeza music waabwe bazanya music waabwe in that ntino buli luyimba ojja kubanga omanyi buli kigambo noweesanga nga dance floor abantu bayimba oluyimba buli luyimba lubateekayo baluyimba. Kino kikyengezaako okutegeeza twagale ebyaffe tusooke. Omujamaica agamba dance a yard before you dance forever. Sooka okyamuse abantu ab'ewaka nga tonaba kukyamusa beeweeyo. Ba DJ baffe abakola ku TV abaweereza ku radio station musooke mwagaze bannayuganda ekiva e Uganda nga temunnaba kutandika kuwaana bali abeeyo. Mwe abakola ku zi TV stations ne bakola program namba nga baliwo ku downplaying aba artist. Kitegeera nti banoonya de negativity eri ku artist ne babeera nga ekyo kye bakulembeza. Naye nga ba artist baffe bakabi Uganda eri blessed. Tulina aba artist abakabi mudra wundi typical ragamuffin nti akuba engoma neŋŋamba wow kyali ali talented. Tegeera nti abayimbi ba Uganda bali talented naye ffe nga bannayuganda ffe abalemesezza music waffe okukula okudda ku level endala. Kulwaki twajjawo ekintu kya one love, tukomyewo okwagala mu music, tukomyewo okwagalana ffe nga abantu nga bannayuganda. That's the only way tugenda okulaba nga tu paving a way or creating that path egenda otwala music waffe to the next level. Mwe abaana baffe abali ku TikTok ku social media biki mbasaba mwongere okola zi challenge za music wa bannayuganda. Bannange news feed zaffe zibeere nga zisika kinnayuganda. Twagale kasita tunayagala ebyaffe n'abalala bagenda tandika okwagala ebyaffe. Bwe tuwaana ebyaffe n'abalala bagenda kuwaana ebyaffe. Zi TV station bannange mulekeraawo okuzaalawo abayimbi. Mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okumenya emitima gy'abayimbi, okutta ebirooto by'abayimbi, kubanga mukola zi program ezizaalawo abayimbi. Naye ng'ate ezo platforms emulina mwandizikozesezza upliftinga talent. We need to uplift Ugandan talent. Nti Mudra wabeera avuddeyo neno initiative tugyembracing. Zino initiative zikola nti twalina ghetto search, tulina ba artist abavaayo, tulina ba zexbilangilangi, tulina baleza blade wadde era yasalawo okubeera wa ghetto naye ngaera akikubirayo eyo. Tulina ba melody tibavaayo nti platform eyo esobola okusitula artist nti artist anoonya wasobola okulagira ekitone kye. So Mudra wabeera akoze that initiative already. Ye nga ye akoze bingi ntino bwabadde wano olaba nga ba artist bangi nnyo abali mukolo ye kitone kye kyennyini contributed so much to the industry. So ba artist bannayuganda embracing ebintu bya bannayuganda, twagale content wa bannayuganda, tulabe nga tubimbisa Uganda nga tubimbisa bannayuganda. Okusinga okubeera nga tuzaalawo ate ba artist baffe tukole ebyakabi tulabe nga bannayuganda bakabira. Zi challenge tukole za Uganda. Nze mbabulira ebyo bye tukola nti tusimanya bya Banigeria. Abanigeria tebagala kumanya byaffe. Ogendayo ewaabwe tebagenda zanya music wammwe. Neffe Uganda tuli bakabi nnyo titwagala music wa Africa yonna, music w'ensi yonna nti niwe tubeera mu dancehall tusobola mu Uganda musobola okubeera nga number one hit teva Uganda. Tugenda kisanga Nigeria. Itegeeza kiri kinti ffe tuli bantu balungi naye obulungi bwaffe tuleke bufuula weakness, tubufuule strength yaffe
okulaba mbu bulungi bwe tulina nga bannayuganda tukola ebyakabi tulabe nga tusosowaza music wa Uganda ne talent ya Uganda okuza Uganda yaffe musical. Siwe kiri alayi tukikole tujalabawo enjawulo. Kitandika nange, kitandika naawe. Yagala kyoli oyagale n'oyo akulinaanye muganda wo. Omanye nti nno ekitugaata ye boundary yaffe. Ffe nga bannayuganda tuli omuntu ogwo. So we tubeera mu competition ebeere Uganda ng'ekompitinga n'ensi endala ez'enjawulo. Naye tuleka ate kubeera ku TV nga tuzalawa muziki oba ba artist bannayuganda. Tubeere nga tuwaana bannayuganda baffe. Naye sibaganye criticizinga. Omuyimbi osobola omukubira essimu n'omuwa advice. Okusinga okudda ku TV ate n'omuzalawa. Mukubire ddala ddala obeera omwagala. Mukubire akasimu omugambe yalo njagala kulaba. Sobola okulaba oba tosobodde mulaba omugambe kino ne kino nze ndowooza osobola okukola bwoti ne bwoti. Bwe tutyo tugenda kulaba enjawulo mu music waffe. Tukomyewo omukwano ba DJ muleke gamba nti no artist alina kunoonya personally. Oba owulidde nga tadde oluyimba lwo owakabi n'oluwulira nga lwakabi lujeeyo oluzanye. Tolina kyoluzinga. You don't lose a thing okulaba nga olightinga another candle. Kando yo terina kyeluzinga nti gikwate olightinga endala neija kulightinga endala tujja kulaba nga industry yaffe ekoze. For God and my country mwebale nnyo.